Maliriza nyongera okukula musaako yonna gyesinzira okuliriza emmandu so dakiika ziri 31 kitegeeza ziri 29 zokka zetubuze tuingira essaawa 4 ez'ekiro kya leero nga bwe nakutegeeza okuva ku ntandikwa nti olwaleero tulina Kkiriza Baganda special. Kkiriza Baganda special tulina omulodi w'ekibuga Kampala, engabo ya Kampala, Mr. Rule of Law, Lord Mayor Salonga Haji Elias Lukwago. Famuseko nsanyusa nnyo muganda wange Lameka Kalule ne management ya CBS okunkyaza wano mu nteekateeka eno eya Kkiriza Baganda special. Neyanziza nnyo omukisa ogumpeereddwa ku dakiika ezisembayo mu campaign okuggalawo kuba tuggalawo midnight era yadde tekigaana kunkyaza kwogera ku bya bulijjo naye waba wakagamba akayitamu nti omulodi waali kakoma midnight kakoma midnight kiro kya leero tekasomoka olwaleero. So bwe guba mukeeka tuli mu kusandagga bwe luba lugoye tuteekako ddinda tuli mu kkomera. Nsanyuse nnyo okubeerako wano. Nga bweyogedde nti tumaliriza ssaawa ezinakolera 6 n'obulango buli ku mpewo bukwata ku local government erosfeeru nga tubugjayo. Akalulu katambudde katya mu kukawenje? Akalulu kabadde kalungi generally mu ntambuza yaako lwakubeera nti mubaddemu okusika omugwa. Nze banominatinga ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda embiriga ezaali awo nga mpitirivu nnyo. Tiyagasi yalinga tiyagasi, kusikambula okukuba emiggo naki byali bingi nnyo ku lunaku olwo kutuuka entinda zaali mbiriko na wano wennyini mu kukampeininga kutuntuzibwa kw'abantu kubadde kungi. Era sijja kubeera nti njogera kwa local government oba ffeffekka oba MP generally campaigns nga bwe muzirabika ojjadde ku bwa president nga zambiriko nga ab'opposition kala main opposition challenge honorable Kyagulanyi embeera ze nga zabadde atambuliramu nga bw'oziraba ate n'embeera ey'okuba nti ffe ku sayidi eyaffe batukandaliriza manyi okunominatinga nga 5 September ne bagamba tandika campaign oluvannyuma lw'emyezi 2 kyali kinene. Batugamba nti tutandike nga 11 November oluvannyuma lw'emyezi 2 netubeera awo nga tukampeininga ne bakutukandaliriza kinere bwetyo bwe tutambudde. Bannakampala bakodde emyaka 15 nobeera Lord Mayor waabwe, mazima ddala okyababanja ki? Bino si byakubanja, kino lutabaalo nyine katala bannakampala lye bankwasa nga buli omu bwabeera mu lutabaalo ng'alina ekkatala lye bamukwasizza. Era kyenkakasa nti buli omu yenna njagala n'atanjagala anyinako akakuku n'atakalina bonna bakkiriza nti olutabaalo ndukomandinze bulungi. Era omanyi waliwo okutunuulira n'ogaa nti Lukwago bw'abadde nga yakutte enkasi mu kibuga Kampala ebbanga lino agitambuzza atya kyewamulondera akituukiri kyewamusuubiramu oba kye yakusuubiza ye. Ndowooza ndi munnabyabufuzi omu ku batono ennyo abayimiridde ku bigambo byabwe mu kampeyini n'amalako ekisanja ate ne wayitawo emyaka 5 oba 10 nga talidde bigambo bye. Lameka njagala ojjeyo obutambi bwonna bigambo bye nali njogedde oba kulaale oba mu meetings wa oba ku city hall oba wano ku radio ogambe nti Lukwago ye contradictings nti oba amenyeewo kye yayogera luli yeekubye engalike. Ekyo tekiriyo, tekisangika. Ekyo mu lufuutifuuti kibayita consistency. Obadde onyolera ku kigambo kyo. Ekyo kintu kikulu nnyo era bannakampala kye kinkuumye ne bondi eno n'omukwano. Mu kampeyini yonna gye ntambuddemu
nga message abantu bagitegeera. Okay. Era kankubuulire n'abantu bonna bwe tuzze tuvuganya nabo kabakkiriza ekintu kimu ndi bwe kiba kulwanirira muntu wa bulijjo, bwe kiba kulwanirira mazima na bwenkanya, bwe kiba kulwanyisa bubbi mu siteholo ne mu ggwanga lyo, bwe kiba kulemera ku nsonga, Lukwago yabakira bonna ali nnamba emu. Ekyo buli omu takiwakanya. Myaka 15 gibadde gya kaaba. Lukwago kaaba bukaabi ekadde kukaabirira abantu. Eggwanga biwoobe. Ani atakaaba? Ani mu 7 gwatakaabiza mu ggwanga lyo? Biwoobe. Eggwanga miranga kwaziira na biwoobe. Nawe kokaabe. Nze nkunnyonnyola ekigambo kimu nti ndi feesi y'abannakampala. Bwe nkugirayo ennaku y'abannakampala n'okwaziirana kwabwe ate tokuyita kukaaba. Bwe nkugamba nti waliwo ensimbi ezaalikoze kino ziizino zibbibwa n'enkuba enduulu ate gwe gyo n'ogiyita miranga. Kuba buvunaanyizibwa bwange. Ogwo gwa kuba nduulu si kuluma, tolina buyinza. Ebitongole ebiruma weebiri by'olina okuyamba okuwa bwino. Ate n'ekirala, omukulembeze takola bw'omu. Nze nagambye ndi muyima wa lutalo. Toyinza kubanga ggwe ogamba nti ndi kafuba lwazi nti buli kimu namukindekere mu kibuga Kampala. Era okuba ku nduulu nti bannange omwala gwo guno gwe Nakivuba gutwala. Musajja wuno agenda nagwo, kisaawe kye Nakivuba nakitwala. Lino essomero lya Nakivuba Nakivuba settlement lirino bannange. Lirino lya Nakivuba kana akatale wino bakatwala bannange mu abakali mutusituke abakena tete musituke. Akebugolobi musituke. Rufura jino bannange mu abakinjaje bagitwala. Eddwaliro lya Feriri ne lya Nkuruma balitwala. Kwegamba assets z'abannakampala z'olwanirira. Bw'oba wazinyakula abazitwala abazikumpanya kikkakatako okukuba enduulu first and foremost. Naye ate n'okulwana. Entalo z'ennwanyi mu kibuga Kampala. Ndowooza toba mwenkanya bw'ogamba nti nkaaba. Owanguddeko mmeka ku zino z'olwanyi? Entalo z'empangudde nnyingi. Olusookera ddala lwe lwa Mwami Museveni okwagala okugamba nti ekibuga bakizimba oba bakitwala kibe ky'abantu ba Lubatu. Olwo olutalo nnyina kitya okukitwala kibe ky'abantu ba Lubatu kitya? Waliwo cartels. Mulizi bayita cartels. Ekigambo mafia bakigandawaza bw'okyogera oli ayinza okugamba okusiza ekigambo kinene. Naye Muzungu alina ekigambo cartels. Cartels biba bigroup eby'abantu abenywereza mu buyinza ne batwala assets z'abannansi ng'ezaabwe. Kaakati Mwami Museveni ne banne balina bigroup mu kibuga ebyajja okulaba nti bikwata buli kafo konna bakatwale ekibuga kibe nga tekikyalina bannansi byakyo nga n'ebyabeene tebabitalizza nti bino bya Buganda. Njagala okuba ebyokulabirako nti ebibuga bibeeramu abakola abafuna mpola nabo we bayiyiza ng'ekisookera ddala mu ebyo bwe butale. Obutale bwonna tewaliwo kataliimu mbirigo oba katabaddeemu mbirigo nga banene bakatwala. Ebbanga lyonna lyembaddewo ng'olaba tuguluba ne basajja balaba mu kampani ya Victoria ng'etwala sente bali ku ddembe eka 8 abantu 8,000 ne tufaafaagana. Shira Investment private company ng'etwala Nakasero. Rayino eya Kanumujenyi ng'etwala wa Kisirika. Neste Square baali bagisitukiddemu basajja balaba. Basajja balaba hides and skins ng'etutte Lufula. Ettaka eryo genda yolaba abantu abakoleramu. Sitabatwa. Akatale k'ebugolobi nako nga
era genda yo babuuze genda mu katale k'ennaka wange embeera y'emu ak'ennateete na buli kati tukyaguluba ng'embeera y'emu era abasajja bala yalimu n'abalala bazzeemu kati bw'omala gajjawo obutale ebifo we bityo nga babitwala omufuna mpola oba omulese mu bbanga kyekugambe kiri nga baagala ekibuga nga assets zaabwe za ka group wakakundi ne baddira amalwaliro nkuluma yo baatwala ekyapa nenwana negenda paka watoleje auditor general tugenze mu parliament tugenzewo ne bagamba tulikomyewo olutalo lukyagenda mu maaso naye nga negana amalala ng'eri ekitebi kitaka ligenda ng'eri ekawala nga baagala kulitwala ng'eri ekomamboga eri ekisugu nga ntalo ng'ate buno bwe bufo obulimu amalwaliro agasobola okuyambako ku muntu wa bulijjo bwe gwatuuka ku masomero nogujja bagira njogera ku national assets amasomero Shimoni gye twasooka okulwana eyo nzikiriza yagenda nengera olutalo naluteekawo olw'amaanyi ensi eri lujjukira kabeekwesa mu kuteekawo nisimanya baleeta Alwalidi azimbewo ki hoteli gaggadde eyakyogamu ne tulwana ne balitwala kati waliwo kingdom parliament epangisawo esasula buwanana ne property rates obabuuza gye basasula tomanyiyo ne bakwata amasomero nga muziri mu girls waliyo Ramugali yali awo Kiseka simanya gwoba omanyi abasomerako ku Kyagwe road kale bagamba bazimbye wano batuzimbidde obuzimbe wano Mengo parish then nokwata amasomero ngaliya nokwata amasomero gani ago gonna kati ebisawe nga bya Buganda road nakasera kitante ne basalako ekaze ezuwera nakivuo gundire bakamala ennaku ezo tulwana bagatuze milioni 2 bati vale eka 5 nakivuo settlement tulwana bagala kulitwala nakivuo bu bagala kulitwala kwegamba amasomero gano golaba abakolonials be bagalekawo ne tugafuna ku independence katwali badde tuzimbye amapya naye nga bagatwala bateekemu za arcades kwegamba ekibuga kibenga batutte buli kimu then godda ku parks public parks park oba baziyita batya nsonyiwa panga park kya luzungu boyogera ku park oliko bye tuganda wazi park je twaganda waza ye parking wa mu nga park enkadde tolimu ya motoka sirimu ya motoka yombadde siragituka ebife ebiwumulirwamu ebibangirizi nikyo kiba kiwanvu tebibangirize ebiwumulirwamu nekijja y'amakulu kankubulire ebibangirize ebyo bikulu waliwo gye tuyita Jubilee Gardens olabe wali monument eyo eya independence tukwate mu katono nnyo zijewo ensimbizi Omulodi ekibuzo kibadde nti entalo alwanye ennyingi mu Kampala naye awangudde mmeka era zasoose okuga nti entalo z'ettaka awangudde ez'amasomero nnyingi obadde tugamba nti ebibangirizi ebiwumulirwamu mu Kampala sabo n'ez'obutale si masomero gokka n'ez'obutale era tewali katale wenza kwogerera ku linnya Lukwago ng'oliteekako ettoono naye novaayo mirembe genda mu Nakasero genda Owino genda Bugolo genda wawona kakati mbadde ekyo kimaliriza abadde ku Jubilee ekibangiriza kya Jubilee ekyo kikulu nnyo monument eyo ya independence omukyala asitudde kabebi ezo gardens nnene naye baziryebulako ekipaati ekisinga obunene ne bakiwa Sheraton era ekyapa kiri mu mannya ga KCCA ekyo kyolaba nti Sheraton mwe bakubira ebifaananyi mwe abagenda ku mbaga ne mulirawo amalawundi yo Sheraton neesolooza kyaffe KCCA lwaki temukijjayo twateekawo Uganda Tourism Center waggulu awo nga tukolaganye ne UTB ng'ekigendererwa kyakukyeddiza naye olutalo ne lusigukulukuka awo ate nga banwanyisa naye nga lukyagenda ngani okulwana ate nga kitundu kya nkugambye cartels bona omanya ekigambo kye bayita cartel gwe mu Ndawuddu kiyite ba mafia Allahu Akbar kabira atamukutte yagamba fe abafaafaganye nabo bametta enziro
bakuteekako ensimbi empitirivu, bakukolako ebyambyone bingi, ate ne bakufuula ng'ekyonziira, then ne balyoka bakunyuumyula ne banyigiriza bati era basanga tewali musajja ayinza okutuuka center board. Kati ekyo tukyafaafaagana nakyo, era abajapani bankoze bubi. Muno mukukyusa roundabouts 27 zavuddewo ne bagamba nti tujjewo neeyo kubaddeko ekiwumbe kya Ssekabaka Muteesa owookubiri. Olaba ku roundabout eyo erinaanye Grand Imperial. Ssekabaka Muteesa nga first president ng'era yali awo okumpi ne Jubilee Park nga kyekigendererwa bye byafaayo bya independence we biri. Nabagamba bwe tuba kyakukola bwe kityo, then independence monument nayo tugijjewo, Jubilee Park nayo tugambe nti kalifaayo naye tugambe nti tuzitutte ku independence grounds wa Kololo. Kuba nazo olw'okutwala okuba bintu bifuuka private, nti independence grounds Kololo bazifuula private property. Okay. Olwaleero ne tubadde mu campaign ng'osobola kuteekayo campaign ya Mwami Museveni tewali ndala gye bayinza kuteekayo. Ne oba oyagala otya gwe munnansi. Osajje for center mu Gundi mu Accra. Osajje era omusanga wali Nkwame Nkrumah n'ekiwumbe kye na buli kimu. Kubanga ye father of the nation. Bogazi kaunda grounds ziki. Kugamba ffe twali badde n'ekyabyafayo ekyo kati. Jubilee Park kugambye Sheraton n'egitwala abanene abalimu obamanyi abali mu Sheraton. Bani. Obategeera. Msimu. International Conference Center yalagawa. Amini yagizima nga Uganda. Bagiyitaani yalagawa. Tubulire. Njagala gwe nawe oli munnababulire. Babulire eri luddawa. Acha tegwa. Yaliko Nairo Mansion. Nefuuka ki? Yafuuka ki? Buuza kakati awe tuli ndi wakyaliwo gye bayita International Conference Center ne Rwanda yazimbye eyaye ennene. So eggwanga lino njagala bannayuganda bawulirize ensonga zino diba n'ebyalyo n'ebitono bye tusigazza ng'oggyeko Jubilee Park bagitutte, Independence Grounds Kololo bazitutte, International Conference Center bagitutte, n'ekisaawe ky'osigazza mu kibuga National Stadium Hamisi Kyaggulu n'akitwala ne bagiyita Hamzi Stadium. Nga mutunula nga tulwana mwabakuleze uliriza opposition yibide mu Kampala buuza bonna bazirwanako ojolete basemoogerere wano yaliwo express n'intensive wali yagenda mu AFCON wa 78 ne tukoma ku finals kyali wali ekabowe najja nankumbi awo saidi kubaleete wano babuuza entalo zetulwanya kulite sekandi yali wa kofi pali balwanye entalo agati okaba bakale nere bintu entalo ne tuzirwana okulaba nti ekisaawe kyaffe tekigenda naye nga ffe balwana ate ffe be mukuba bali bakuba abamu kubokiikiridde wano kubanga gwoyogerera bangi ni mulimu abawuliriza abamu abali eyo ng'ate gwe alwanagana n'ababbi ate gwe gwe basojja ku luwonzi. Kakati ebyo twabigumira naye bitumenya n'omugala ekintu kye wakitwala kati mbadde ku kyomwala kugambye oli amaze okutwala ekisaawe kati ndi ku kyamwala ziri kilomita 9 ogwenda Kivubo. Hamisi Kiggundu agusitudde talinaako yadde obwannannyini nabwe buti azimbako moolo nobaga abannanga azimba lwa ngiro kwago yalwanyisa gadeni zizijja ndagamba gadeni ebimuli bigenda kujja kigenda okubeera wano kyamaliriza emali y'abantu etokomose okubalirira bali 551 bilioni 23 ate abamu bakomplaininga babagenda vayuwinze sente zaabwe sizeezo. Naye gwe nange tugenda kusasula bilioni 23 yerisiti genye olw'omuntu omu ng'atutta omwala eka ziri 48 zasoose okutwalako kumwala tasasudde n'ekikumi mu ggwanika lya wakati afunyeko ebyapa ku bwereere. Olukiiko lwa KCCA lwe lwamukwasa omwala eyo njagala kuvaayo olukiiko yes kituufu baakola ensobe era nenjija nembanyola eggwanga
ne babifuula byabufuzi ate nga muli opposition ne babifuula byabufuzi momwawayo omwala opposition babifuula nti Lukwago nyina benwanyisa naye nga kati ensi eno nze nkubuulidde amazima ate luga nti ekibuga kikulembera opposition andi kyenkugambye opposition nekwata omwala mu buwandiike neguwaayo nze nga chief custodian wa ng'okulira ebyobufuzi mu Kampala chief ng'ojjeko okubeera political head naye mbeera chief custodian ye muntu omuyima akwatibwako namba emu ku assets z'Abannayuganda nga siyinza kutuula butuuzi kakati olwo lwe lutalo jjukira gye natandikidde omulimu namba emu okulwanyisa cartels obuteekomya kibuga okukifuula assets z'abantu kinoomu abali mu gavumenti eyawakati olwo lutalo namba emu lukulogondo kulembeddemu byempangudde mbiwangudde era nga bwe nkunyonyodde wano bye mbasuuzizza bye batutte babitutte naye era tukyalwana bidde n'ebirala bye tukyataasa bikyaliwo wambuuzizza nti kaakati olwo lwaki okomawo ku nsonga eyo awo wennyini wenkugambira nti olwo olutabalo lwenkulembeddemu towaliyo ayinza nakwewayiriza mu bavuganya nti alusobola sigamba nti mu Uganda yonna tewali alusobola naye tebavuganyiza abaliyo abayinza okuba nga balusobola tewali yeesowoddeyo agamba nti Lukwago olutabalo lwabadde agenda nalwo mu maaso nti yasobola okugenda nalwo in fact ate abanvuganya bo baga nti bakooye entalo za Lukwago kakati amaanyi gange gonna gentaddemu n'obulamu bwange n'okulafuubana ne issue z'Abannayuganda oleka awo ogambe nti mpulumudde mbirese minuwayo oli abagamba abayagala okuteeking over yagamba nti yagenda kukolagana bulungi ne zikatels bo kye bagamba babayita bagagga naye bagagga onoonyereza no tracing obugagga bwabwe gye buva tolinaako mukulu ogw'obulaga babayita bagagga ab'empanattukira ezitamanyi we zivudde kakati mu lutabaalo lwenkulembeddemu kwe kuluteeka mu bannakampala kyenkakasa nti be balamuzi abasembayo bagambe nti mwagala ekibuga kyammwe kigende mu mikono gy'abakatels abamafiya batwale amasomero amalwaliro gaffe enguudo zaffe emyala gyaffe amasomero gaffe obutale bwaffe ebisaawe byaffe oba nedda ako ke kalulu k'okulwokuna ani ayimiriddewo okutaasa property zaffe Salongo Lukwago ani asobola okuzirwanirira ku ffenna abeesimbyewo omunaana Salongo bwe kibanga ebintu bigenzi bitwalibwa ebimu biwangudde ebirala biremedde tuge nti ekisawo kinnakivubo nekitwalibwa omwala gwe nakivubo ne gutwalibwa ng'ebimu biweereddwayo olukiiko olwa KCCA lw'okulira olulimu bannabyabufuzi abajjudde abudde oluvuganya gavumenti nga naawe olimu mukubba abavuganya gavumenti omulunzi eri wansi akutaputa atya omwala gutwaliddwa mu mateeka kanso yeeguwaddeyo ate Lodimeyo agamba nwanirira mwana mwena muli opposition ensonga ezo tuzinnyonnyodde enkya n'eggulo kirungi bannakampala bangi bazze bazitegeera ne bannayuganda era abaali bansojja ku luwonzi ekiro ky'enkuba bwe kyajja yabakalira ku matama abaali balowooza nti byabufuzi bimetanziro bikolaki bakkiriza nti omusajja ensonga z'abadde ayogera ntuufu era zalwanyeko ntuufu ekisigadde buli munnayuganda kwe kumanya nti luno olutabaalo teruba lwange nze mba muyima nze mba mukulembeze tulina kusitukira mu bantu bano bonna nga ffenna nga tuli kitole okulaba nga tusigaza ebintu byaffe ebyawamu ensi ebeerako n'ebyayo bwe tutakikole tujja kwesanga nga buli kimu kyonna kiri mu mikono gy'abamafiya nga Kampala tewakyali asset y'Abannayuganda ebigambo bingi byogerwa ensonga y'omwana njagala gyogereko ekisembayo nga bambaga nti Lodimeyo aba amanyi ebigenda mu maaso ng'aline olukiiko lwa KCCA n'ebirala nti era ne bikolwa ng'abimanyi naye ensonga bwe zimala okutabuka
n'alyoka ajja mu lwatu n'ayogera ebigambo ate ekyo si kituufu. Bwe wabaawo bannakampala kye bamanyi ku Lukwago bwe bwerufu. In fact n'abankonjera ekyo tebakiteekawo. Tewali ayinza mukyalama wakyogedde onaga nti Lukwago abimanyako bwe mala okujja nga nabo muzanyi eri kugenda najja n'azannya paati B. Saagala mwogerako kubanga ye agambye yakulira Bulaaya. Nze njogera ne bannakampala ababadde wano abantegeera obulungi. Soogera n'abadde Bulaaya obulamu bwe bwonna. Ye yagamba abadde London. Naye munnayuganda abadde wano agoberera ebigenda mu maaso. Amanyi Lukwago kye ki. In fact bayinza okunjogerera ebirala. Naye ekyokuba nti Lukwago yali abaddeko mu kkobaane lyonna ery'okukyankalanya oba property y'abannakampala oba sententi za nguudo oba kino na kino tewali ayinza kukinteekako. Never. Ne we baagezaako mu biseera bya impeachment baleeta bintu Lukwago awaganyaza abatakisi obutawa musolo, Lukwago awaganyaza ababodaboda obutava mu kibuga, Lukwago simanya teyasayininga minutes, bintu ntuwe bityo. Naye tewaliwo kye baleeta ndi Lukwago yakwata sente zino n'azibba oba ettaka lirino oba essomero oba eddwaliro oba kino oba oluguudo. Tewaliwo. Ne rekodi olwaleero buli mwaka Auditor General afulumya ebitabo. Tewaliwo bayinza kugamba nti Lukwago kino ne kino ne kino ne kino. Ekyo tekiriyo. Era mu likodi yange njagala okukakasa teri ayinza kunteeka ku kigambo kifaanana bwe kityo. Kaabe nga yankyawa kigende wala. Asobola kugamba bugambi nti Lukwago sijja kumwagala naye nga bombuuza nti nsonga kimu agaana buganyi. Naye nti nyina ekikyamu kino kyenkoze nga ndi ku City Hall. Ekyo mu bye nebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti weebale mukama waffe nyini nsi okunteekamu embeera y'omutima ogutawankawanka, omutima ogutagujubanira bintu. Yes, ogwo mu nsi muno sigulina. Sigujubana, siruvuwala. Ekyo kyo nkyebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti siri mu luvu. Nti Lukwago wuno agujubanidde kino mu City Hall agulubejjero kino ne kino ne kino ne kiri. In fact liwo sango olutale era lwonna kubanga olwo lumu lwa assets olulala lwa accountability. Obwerufu okulaba ng'ensimbi zikola bye ziteekeddwa okukola. Buli omu akimanyiika. Agati Lukwago akulembeza rule of law naye nguze mulemedde mu Kampala. Naye manyi byenwanya abo okulaba nga wabeerawo obwerufu. Kyenguze ekulembye. Mu bimu byentuuseeko mu City Hall kwe kulwana okulaba nga waliwo obwerufu ne waba nga waliwo akamunyeenya. Enguzi bagamba is as old as mankind. Ensi okuva lwe yatandikibwawo enguzi weeri. Ekyamazima mba neetumye ekinene nnyo ogamba nti nja kugimalirawo ddala kompulitire. Naye okugirwana ogifufuggaza okubaako ke tufuna obwongukozi. Era tewali abuusabuusa. N'ennaku zino wawaddewo ssente z'enguudo $2,288 nga zezokola ku nguudo zino z'olabako zino. Olaba zavudde mu African Development Bank. Olaba oluguudo lwa Port Bell olwo Duole. Olaba oluguudo lwa Sentema luno lukyatutawaanya. Olaba oluguudo lwa Salama olwo lubadde lubi nnyo. N'enguudo endala zonna ezize zikolebwako kilomita 69. Naye mwali muteekereddemu ekitereke ekitategeereka gye kigenda kuyita kya $309. Natuuka kugenda paka mu African Development Bank mu Addis Ababa. Nga nvudde mu Parliament wano mpandiikidde IGG nkoze buli kimu ngenze mu bukiiko oluddawo obw'enjawulo bwonna mu kanso nga bikyaganye n'engenda paka mu Addis Ababa. Ye yafulumya ebbaluwa n'egamba bwe mutawuliriza nsonga za Lukwago ku ssente zino tugenda kusazaamu looni. Kwe kujjamu enguudo endala era zigenda okukolebwa ng'ekiteezi olw'ekiteezi buwanvu amaanyi $309 ng'amaanyi ga Lukwago.
kakati waliwo endala sente nyingi ezivudde ezigenda okukola ku nguudo awo zogenda infact n'oluno ku nyanja ya Kabaka lwalabye lwatandise okukolebwa waliwo zino zimukalazi road ekawempe ring road eri egindi Kyebando ring road Kulambiro ring road yakolebwa luli oluvannyuma n'endala zimukalazi zikatale mwazaani muganzi lwazze kawempe kati ene waffe Rungujja bulabizu old Mubende road tunula nolita ku Domoyo Mutesa road no Mugema road ne Mutesa one road by the way wadde wataka okuva nakulabya okusuzana yitamu paka ogende no kubaga ezo zonna zigenda kusuna one Sekabaka suna one ziyita mu Ndebe wadini ya suna tu Wamala road Oluveri Entebbe road ne luyita mpaka Bunabwaya ezo zonna nga lutalo amaanyi g'entaddeawo obwerufu nga toki ezo zonna za Africa Development Bank era kwe kwavudde ne abatuwola abalala nabo gamba nti kale abaali basibye World Bank yali esibye ssente zaffe nereeta Greater Kampala Metropolitan Area at least egenda kuvaako enguudo nyingi ezonna zibeni kiwanuka zikolebwa era endala nyingi za $1 million 68 okwo kwenwana katukoleko omwala gwa Nalukolongo tukoleko n'omwala gwaki omwala nga bano bahamu tebannagitwala nalo omwala gwa River Mayanja gwawulamu Kindewa mubi nnyo then tumalirize n'ogw'omulubigi kuba Nakamiro ye yiw'omuntu agikola then tutandike Kansanga then nerize Kanywankoko wamu Nalubaga ne Walufumbe n'emirala tugezeeko okulaba naye nga lutalo nti nyina kuteekawo kazito okulaba nga KCCA ssente zino ate njagala okutegeeza nti si nti batekiniko we bazirya wano mu kitongole ziddayo bano abantu bano bakozesa gavumenti eno erina enkola ekwata ssente n'omukono gumu n'ezizaayo n'omukono omulala nezibawo ate ne bazinona bayisa nnyo ssente mu bitongole ne baziteekayo bwepu oluvannyuma ne bagamba muzikomyewo kati ogwanga olutuukayo nga ngamba zino zituuse wano ndi tezirina gye ziraga kati ennaku ezo bayisizaayo $5.5 billion wano nga tugenda mu kalulu $550 billion nizakola ku nguudo era ne baziwa kampani bagiyita dot service mu kalulu wano nga baagala ziddeyo lwe lutalo luli awo ezinaddayo lwasoose ne tugamba nti tutemeteme enguudo ne bagaa tusooke tutemeko kilomita 24 z'enguudo 14 maka lwaki tutemako zino zezo nguudo gagambye kati Lulongo ku nyanja ya Kabaka waliyo n'endala nga Nsamba road ekawempe waliyo Gaboggola n'endala gudo bwe buti Nakawa ne Lulala maka himmo bilioni ziri 5.5 twagala tumanye entematema yazo nga tebannaba kuzizaayo kandi mbadde nnyo mu campaign sinnamanya bigenda mu maaso awo era campaign oluggwa ngenda kutaganjula bitabo ampulirizo kyali ku Madu dakiika zitambulirira zigenda ku kona 10 Linde Road Mayor w'ekibuga Kampala Salonga Haji Elias Lukwago tutunulira ensonga ez'enjawulo bana Kampala bibuuza emabega ko mukulembeze gwanga yagamba nti ekifo ky'obwa Road Mayor nakimalamu amaanyi ayambala bwambazi bijigiri biryawo bana kibuga ne bibuuza nti ddala okyalina obuyinza okuluma ku nsonga yonna nti waliwo omuvi ogukoleddwa Road Mayor n'aluma oba ddala naawe muli okiwulira nti wasigala wa mikolo obuyinza bwonna buba abantu be balina obuyinza semateeka be bateekeddwa okuba n'obuyinza njagala nkitereeze bulungi si nti be babulina be bateekeddwa okuba nabo kabube bwa State House kabube bwa State Hall kabube n'obwekitongole ekiramuzi ono Chief Justice Winyido naye ebbanga lyonna mwami Museveni afubye okulaba nti obuyinza bw'abantu abugjawo
kakati awo olutalo weruli nze abampita ow'entalo bamanye nti eyo issue ey'okugamba nti Lukwago wa ntalo kuba kuassertinga the will of the people, kuteekawo mbeera nti obuyinza bw'Abannayuganda bwe bankwasa bwe buteekeddwa okuba nga bwe bulamula mu kibuga Kampala. Ng'oggyeko biri ebyokulwanyisa abafere ze Katero ze nagambye, wamu n'okulwanirira accountability, naye n'okuba nti obuyinza bw'abantu be basalawo ekibuga bwe kirina okutambuzibwa. Kati ekyo tukyalwanagana nakyo. Pulaani nnyingi ezikoleddwa nga nsinziira ku buyinza bw'abantu Mwami Museveni azikotoggedde. Awo waliwo obuzibu era obuyinza bw'abantu badde tebunnakola ku nsonga ezimu. Katugeze ensonga ng'eza kasasiro. Twayisa ffe ng'abakulembeze nga tusinziira mu buyinza bw'abantu. Titwagala gye bayita Waste to Energy Policy. Okukola amasannyalaze okuva mu kasasiro. Obwo buyinza bw'abantu nga kyetweyama okukola. Kakati butya bw'okiteeka mu nkola olina okubeera n'obuyinza obwa state power. Kati buli Mwami Museveni bw'awamba bw'alemesa nti yatuuka n'agamba nti situjja kubawa ssente ziteeka mu poliisi eyo mu nkola. Naffe ne tuba bakujjukujju ne tugaa katuukire ba investor. Bwe twabatuukira ne bagamba bo bali ready okuteeka mu ssente ne bakola study baga tusobola okufuna megawatts 6 ez'amasannyalaze. Kuba buli lunaku tugeneratinga tons 2,500 nga ziva mu megawatts 6. Baga tusobola okuggyamu amasannyalaze. Naye ssente zimwateeka Mwami Museveni yagamba nti ogateeka ku national grid kuba yerina monopoly gavumenti ogagula. Bajja gagula ssente 5 za dola. Dola ebeeramu ssente 100. Kati ssente 5 na ntono. Kuba walala bagagula 8, 10 na biki. Ne bagagula wakiri 10. Ne bagamba ko wanera nkiddamu kakira bakola amasannyalaze okuva mu bikajjo. Ne gavumenti ekagula ssente 8, 10 ne 11. Ne bano bagamba wakiri mugateeke kwezi Mwami Museveni n'agaana. Gano aga hydro bagagula ne 17 na 18. Ne gano agaffe ne bagaana. Kakati kwe kukukotoggera enteekateeka zaffe abakulembeze abalonde. Ne tubanga kiteezi ensozi zaatuuka okwetuuma awo zimira abantu ng'ate tusobola okuggyamu amasannyalaze, tusobola okuggyamu briquettes, tusobola okuggyamu amataffaali. Ne tugula eka 136 eddundu, wali ziri eka 36 ekiteezi. Ne tutuuka ne tugula eka 136 eddundu. Naye nga twagala kuteeka recycling plant n'agaana okuteeka mu ssente. Katwaguze eka 23 ebuyala. Naye nnyini era akyaganya okuteeka mu ssente. Entalo zaabudde ezebuya zikyaliwo tebannasasulwa kumala bwayo. Yatuwaako eka 5 tumaleyo ssente. N'endala ne zisasulwawo naye ekikulu kya byonna nti kuteekayo state of the art modern recycling plant n'okusobola tukyakola nakyo. Kakati eyo nti kotoggera awo waliwo olutalo lw'amaanyi. Kati area endala gye njagala okuteekamu ye multimodal transport plan. Multimodal transport plan nga tugamba tuteekemu light rail, metro ngezi zimulabe Dubai n'awalala. Si underground tube kuba tuyinza okuba nga tetunnatuukayo okusima wansi eyo tetujja kwetuma bye tutannatuukako. Naye buno bu metro obwa waggulu bu train bwangu okukola busoboka bw'oba obuteekawo n'oteekako drop off points ng'aba boda kwe bajja ne taxi. Osobola kubanga twali tulina plan egamba nti metro eva wano ku railway grounds nesooka negenda paka ekira Kireka neyita mu Buyisi negenda paka Kireka, endala negenda paka Nsanje, endala nekwata paka Gayaza, endala nekwata paka Nasana. Kakati obanga openings up enguudo zino metro wekuteeka wabeerawo stages nyingi neza boda nezongerayo abalala. Akavuyo ne kakenderamu. Taxi parks nazo ne tuzizimba nga za mulembe. Old taxi park nga esobola nayo okubanga etambuza
then ne ku gateway ne ku towns wayise Namungono Banasana then Kyengera oba Kale Busega newalala bwe tutyo ezoka plan weziri up to now tabikorwa mwami yoli Museveni ngabire message nina obutono obutono bwetusigaza nga taxi park enkadde nga bamafia bagala gye tumanyi lutalo lw'emmwanyi nga bagala gitwala wano tuberedde mu covid ne baleeta bisirabs ne butandika okusalako bati netulwana olutalo kirungi abatakisi abo bampuliriramu nnyo mbeebaza bwe nabakunga ku mitwalo 12 bampuliriramu ne tulwana ne tugenda paka mu kooti ne tugirwanyisa yadde bagenda mu State House ne bakkaanya ne gikka simanya mukaaga naye 12 Jennifer gye yali aleese twakwatiramu ne tugirwana ne luno yadde baali ku muggalo ne tulwana kakapeti nga bagagga bakatwala nga bakasalasala mu buproti nako bakamalewo aka old taxi park yeti nga tulina kuzimba multimodal multimodal transport plan ngeri integrated erimu taxi wezi operating erimu railway train wezi operating wa metro then ngerimu ne boda wezi operating bone batandika kuleta bipolisi ebitagasa nti baagala kugoba boda mu kibuga wasigalewo 14 ate awo tusitula butalo ate nga bazisoloze emitwalo 6 n'ekitundu simayaza bakebera mitwe ne bapandikira ne baluwa minisita wa Kampala yaliko nti nteekewo omusolo boda gwa mutwalo okunebulwanyisa kakati ngolaba bipolisi bye baleeta tibigasa okay yeah. Lord Mayor obuweereza abalonzi bwe balonda abakulembeze babeera balinze buweereza era obuweereza bwe bwekwata bakuba ekikwe bwe tuba mu kaseera akakalulu buli omu aba ali ku lulwe naye ate okasita abalonzi bamala okulonda mwena abalondeddwa bamukolera wamu ku lw'obuweereza obulungi eri abantu bemukulembera abantu bakulumiriza era entalo zibalumiriza eza Lukwago baga nti mwami Lukwago amala okuyitamu ne n'agaana bugenderevu okukwatagana ne balina okukwatagana nabo mu gavumenti gyaweererezaamu obuweereza butuuke eri abantu tin'ensonga ezeetaaga okutuulamu okwogeramu n'okunyumyamu ku lw'ekibuga Kampala mwami Lukwago zisimbire kuuli abantu ba bulijjo ne basigala mu kuyaga ku lulwo omuntu omu sewo tulebeke kubikirira nsonga nkulu nga tubuleeta buntuntu ebyo kyoyogerako waliwo ensonga enene gye babikkirira nti omuntu amala okubba akalulu adduke yeerayize then Lukwago gy'ogambe nti akale amaze okwerayiza thereafo biri tubitadde mabega mbadde consistent era awo buli omu akkiriza nti Lukwago abadde consistent emirundi ena gyonna Dr. Besigye gye yeesimbawo yawangulanga era nga ndi ne Dr. Kiza Besigye n'okutuusa olwaleero ali mu kkomera Mukama atutaase kuba obulwadde bwamugwiridde bamweseza n'okufuna obujjanjabi bwetwogerera era mwalabye ne statement Honorable Winnie gye nfana kwogera olwaleero nabadde wagendayo naweereza lawyer Bayana agendeyo nga tulina empapula zalina okusayininga ezigenda mu kooti tasobodde nakumulaba tavudde na mu kasenge gyali nga Dr. Besigye talina musango lwakuba yawangula Museveni olwaleero twogera Honorable Kyagulanyi tamanyikiddwa waali ng'avudde mu kalulu akalimu okufa n'okutulugunya abantu olwaleero tetunnamanya abantu bameka bafudde lammeka abantu bafudde mu kalulu kan'ekimugonyi abantu babuziddwawo nalayoga nti abakatwalibwa eruzira simanya mu makomera ag'enjawulo basuuka mu 200 abalala batamanyiddwako gye bali bayitirivu ekyo si ke kalulu nti kaleesa omukulembeze therefore ebirala mubiteeke mabega mukwatagane mugende mu maaso baoponenti bange mpulira bo bye boogera kubanga abantu bagala buweereza uliriza ensonga eyatwala mu nsiko Museveni tebwali buweereza kwali kubba kalulu singa bwali buweereza n'obote yali aweereza in fact webeera nkulaakulana Amini yakulaakulanya Uganda okusinga Museveni naye Museveni balwanyisa Amini
nini yazimba zi university weziri yazimba amasomero Makomera. amakomera yazimba amalwaliro n'obusiraamu n'abo wa Uganda muziri mu Supreme Council awo kitebe kinene n'entebe ye airport n'agikola nayo kwegamba bwebanga nkulaakulana ate Gaddafi baali badde bakuba waaki Iran kati balwanisa Ayatollah Khomeini bweba nkulaakulana ate baali badde bakuba waaki tosobola kutuula nabo bowereza nabo mu government lwaki bannansi ba Iran balwanagana ne Ayatollah Khomeini ne Maduro America gwe yawambye siga nti yabadde alemeddwa nkulaakulana beekwasa nsonga ndala yadde ebyabwe birimu amafuta n'ebirala kakati issue ya ssemateeka okubanga aweebwa ekitiibwa nga n'ekinyusa ekiri mu ssemateeka ye human dignity ne will of the people ebintu ebyo bikulu so tuleme bitwala tubisuipinge wansi wa carpet tugambe nti ebyo mubyerabire tugende mu maaso Tanzania Samia Suluhu yalayira abantu bafudde kumpi 10 bagamba 5 naye abo bebasobola okubalako naye nateekawo n'embeera nti n'akalulu ke toyinza kawakanya mu kooti nga amaze okukabba wano tekyateekebwa mu kooti tekyabadde mu mateeka nti tosobola kawakanya mu kooti naye olunaku olwali badde ng'olutandika okubala ennaku za omuntu walina okuwaabiriramu nga bakubbye ku bwa pulezidenti ate chief justice bwe yawumudde meaning nti actually tewali na chief justice kati ne bwoba wakuwaaba ate omumyuka we waali omumyuka ate akulira constitutional court omumyuka tatuula mu supreme court Flavia Jeza by the way Jezeja Flavia classmate wange n'essemateeka bamuteekawo nti omumyuka wa chief justice ate tatuula mu supreme court atuula mu kooti yento eya wansi kasiba nti yawaabye kati biba bigukirawo ani akulira pano egenda okuguwoza simanyi kiti byebyo ne bwe banaleeta omupya mwami Museveni alonde kandi aleete chief justice bamutwale mu parliament emulayize zenge ennaku ziri awo zikulinze ye bamala omulayiza atandikirewo okuwoza ogwoli amuwaaba avumula kuba wajja mutwale wa mwami Museveni amulayize amala omulayiza nga kuba wajja kulayirira mu state house chief justice yalayiri aveeyo ajja kumusalira mugambe tosekedde okubeera president idvayo kibyo nawo birabo byakatembo tebiriiyo so tuli mu mbeera nga n'obwenkanya tosobola kubufuna then kibe kyantwala okusoma amateeka bwobanga olowooza sirwanirire bwenkanya nti njawule justice n'enkulaakulana bitambulira wamu so abali mu government in fact nze ntegeera bulungi era ababadde tantegeera ne mmanyi bannayuganda bantegeera enkulaakulana etandika na bwenkanya n'emirembe gitandika na bwenkanya ebwenkanya gwe musingi gwa buli kimu justice buli kimu kwe kitudde bw'oba oyagala enkulaakulana kyova olaba tulwanirira omutembeeyi nti naye mutwale ng'omuntu tokuba bukubi n'okukasuka eri amenvu n'okugira bwoti bino yadde wali yagadde abeere mu katale naye nga tonnakazimba atundirewa justice kintu kikulu ku mbeera eyo tosobola kutuula n'abali ku ludda olwa gavumenti ku lw'obulungi bwa bannakibuga toyinza kutuula nabo ng'onyaze bannayuganda ekyo nze sikirumamu toyinza kutuula nabo ng'onyaze bannayuganda ku lw'obulungi bwa bannakibuga bafune obuweereza ng'onyaze bannayuganda obuweereza oba ntudde nawe oba tusitudde nawe busobola okubeerawo yes nze obulamu bwange sikwatangako Museveni ne banne mu ngalo banga lyonna lyembadde musitewolo situlangako mwami Museveni ne gavumenti ye netukandiga nti musika mikono waliwo n'okusinkana ku mikolo nti waliwo omukolo gw'omusanze nemusikanga na mukolo obatya si tayagala nakubeesembereza kankubuulire
ate nga balina ssente kankubuulire baleese ebifaananyi by'abantu bonna naye toyinza kugamba nti waaliwo oba omukolo gwali luddawo wano Lukwago n'akwata mu kalo za Museveni aliga nti oli ye minisita wa finance omukulu gye biggwera ziba zize za ggwanga ne nti ye minisita wa finance omukulu eggwanga basobola okubanga bali wadde opposition mu kibuga Kampala kati eri entebe ya waggulu ng'ewambiddwa tekitegeeza nti enkulaakulana terina kubeerawo. Katono nnyo katukumi tumutagenda awumulemu kubanga kaddeko katambulirira oba otya ndi saa mukaaga zinaatera okyanyumirwa aze nimuweereza wa Beene akyali ku leediyo ya Beene newe bukya abasuubuzi bakaaba mu kibuga Kampala abatembi basaba enguudo bazibamma n'abalala bakaaba era balumiza nti Lord Mayor tubadde naye ne trade order mu Kampala ya mulema okulwanirira ebeewo abamaduka bakaba sizoni yonna ebadde enfu trade order temuli bakabirira gwe tibyakulema trade order ekolebwa n'ebiteekebwawo abantu abatulemeseza abakyatulemeseza okukola trade order ba mirundi ebiri ezisooka ze cartels eziwamba ebifo by'abanaku we balina okukolera bamafia ate nga tulina kulwanagana nabo mu nsi eyali baddemu okutegeeragana n'okutambula tewali baddewo nsonga lwaki mwanagana n'abantu ku lw'obutale kati mbontadde muteekamu livaasi gi okusooka okulwana nti totwala katale ka Nakasero tutwala Owino totwala Kiseka twali badde tubukulaakulanya nga butale bwabafuna mpola singa tubadde n'obutale obuzimbiddwa mu kibuga Kampala obuwera ng'ak'ebusega saagala kuteekako kewandegeya kubanga nzimba gye kazimbibwamu nedda era twasikamu nnyawo omugwa naye at least ak'ebusega ko ogamba nti yadde tukateeseteesemu kaleko yadde kakyalina ebizibu byako naye at least yaddeko kuba kalinamu ebizibu ab'ebyennyanja tebannafunamu space era tukyanoonya ttaka we tubateeka bali eri ku side y'okupaaka muli mu paaka naye nge ate beeyagalirawo nnyo baga nti wano bakasitoma batutuukako mangu nnyo batukweka kweyagalira ku round about emmotoka nga eziyitawo zigulawo ebigege abataziguze mu Lwera bazisanga awo anyway trade order ebeerako obutale obuzimbibwa Mwami Museveni yagamba KCC yatugenda jjuwa ssente zimba obutale bubiri buli division gwali mwaka gwa 2021 ng'ekisanja kitandika ne tulinda ssente n'okutuusa obwaleero akakebusega twakatandika kazimba 2012 ssente za Africa Development Bank mu Multiple Markets and Agriculture Improvement Project kwe kwazimbibwa n'akebusega n'akewandegeya ne buno obutale buzoola bewalala Masaka alira balala kakati singa tulina obutale kubanga initial arrangement yali nti at least obutale mukaaga okusooka naye mwe Museveni daga n'obutale mukaaga butono kuba twalina kaake Kasubi twalina kaake Kansanga na Butiiti twalina kaake Bukoto twalinako neeka Nakulabi daga nti obutini tuzimba obutale bubiri bwe butale 10 mu kibuga ne tutandika okufuna obusente butini ne tutandika akatale k'ekitintale otuuka oli abakyala ne bakwasa ennaku babagoba mu katale ak'ekitintale kuba ka private naye n'akaffe kakyaleme phase 2 n'obubaati obwaserekebwako kwegamba simanyi oba osobola okulambulako katale k'ekitintale n'olaba tulwanye sente zigana naye singa tumaliriza obutale bubiri buli division in fact singa wali obutale buna kakati twakamala okufuna obusente era omwezi ndowooza February tuba tutandika at least okuzimba Usafi kabe katale ka Mulembe okuzimba akatale ka Bukoto wamu n'akeggaba era olutalo olw'enkyalwana ssente butabbibwa n'okulaba nti bannyini butale abo abalimu ng'eggaba ne Usafi abo abakyala abatundawo abasusa bukawo ku ttaka awo mu Usafi
n'abali abeggaba ab'ebyennyanja abakyaba abatunda ebintu byabwe nga be basookerwako okufuna lockups. Kakati olutalo kyaliko. So trade order ogifuna omaze kuzimba butale ye point gyenjagala okugamba. Era olutalo nze n'olukulafubana kwendiko ti tuzimbe obutale embereterere. Ekyokubiri kwe ku gazetinga ebifo ebimu abatembeeyi bakoleremu. Okay. Ekyokusatu bwe butale bw'omubuulo. Oba ogifunye trade order. Obutale bw'omubuulo bagamba bugambi tukole kalenda eyaffe era twakimaliriza nga police then n'okuteekawo ebifo ebya toilets naki. Kati nga bwe batuula nti buli lwakutaano batuula kata ku gundi wali mu lujje Bukoto. Ekamooki tobeera inateete buli lwakuna babeerawo. Eruzira bwe bati. Ennaku zaabwe bo bazimanyi. Fe kalenda yaabwe ne tumanya nti olw'Essande bazzeewo ku luumu. Kati awo waliwo olutalo baleeta non-motorized transport akatale ka ku luumu ne kakola ki ne kavaawo. Kati mu Central Business District temuli mu lunaku lwabwe. Then ne tubeera ne evening markets. Evening markets ezimu weziri ezikola kana akatale k'Emmengo wane waffe oba okamanya akawali opposite Sapolo Kaggwa Primary School njogerako njiranga kuba somero lyange. Kuruse wava omugenzi yali tulekera ng'aliterezeza bulungi. Okay. Akagundi akakatale ka evening market. N'obulala bungi evening markets oziraba. Ne bogenda Kafumbe bangi abajjawo mu evening. Okay. Abamu bajja ku makya. So tutereze eyo police gye tulina okutereza fera gye tulwanako then n'okugazetinga enguudo ezimu sekittu baali tebabyagala ebimu okubagaza enguudo nga Alenizi Sebaana Zaani n'ebirala. Then bano ba hawkers ate si street vendor hawker ye mutembeeyi abo kubawa license bo batambule tumanye nti omutembeeyi amanyikiddwa nga tasobola kubuza maali y'abantu naye ng'asobola omutembeeyi talina tabbu atambula kujjako nateeka ku nguudo. Ono ali ebbali gwe tulina okuteekerateekera. Okay. Yeah. Ampuliza kadde kadduka mulodi njagala kuwumbawumba amasimu gaaka njagala kukwatayo nga gaago naye nga tugenda amasimu ebibuzo ennanga bibiri. Ekisokuli munamateeka mu myaka 15 mu Kampala amateeka oleesameka ordinance ku lw'obulungi bw'ekibuga. Sebo nyina ekitabo kinene wano kyabadde kya peegi 6 naye nakisamalayizi nze ne kikka era kopi eno ngenda kugikuwa. Okay. Kampala Capital Market City Ordinance nga ngireese. Kampala Capital City Regulation of Street Trade Ordinance naye tennaba kuyita ekyali mu council. Eriyo yayita. Bill gyeri ey'okuregulatinga ey'okulaba nti tugazetinga enguudo n'ebirala. Kampala Capital City Enforcement Law Enforcement Ordinance. Law Enforcement eyo nga tewaliwo teeka ligiteeka okyobula baali baleese simanya RRU n'ebirala ne bakangavulwa batya ne bino bye bakwata nabiki batrainingibwa batya eryo sebeteeka nalireeta. Kampala Capital City Historical Buildings and Sites weriri okukuuma ebizimbe byaffe ng'ebyekadde ne City Hall nga mweri eyo Lord Mayor's Parlour waliwo ezo historical sites. Then etteeka lya Kampala Fecal Sewage Management eryo nalireeta nalyo weriri erikola ku lined pit latrines kubanga National Water and Sewage Corporation yalemwa okututeeka ku on grid okutubanga ffenna tuli connected ku mikutu gya Kazambi. Okay. Abasinga muri mu septic tank abalala ku pit latrines abali ku national grid ya bali but 10%. Okay. Kakati ne tugamba on site sanitation tujikola eriyo weriri area green infrastructure tewali mu kibuga wano kintu kyenenyumirizaamu tewali ansinga kanchenyumirize mu kintu sitera kwenyumiriza mbere tewali ansinga kwagala green. Era nalwana nnyo newokawo wayite wekifaananya kiraba ne bwayite wakondoze ekifaananyi okiraba abasajja abazungu ababeeru abalwanyisa climate change ebirabo bingi ne bodies nyingi ze bantaddeko zentuulako international lwakubeera njagala nnyo green obutonde. Kakati green infrastructure ordinance nagireetanga tugamba ne plan eyo teyisibwa okujjako sina budde bwemalayo percentage nga ya green bweti n'emiti oteekeddwa okubeera mu nabwegiti ne bwegiti kati ebisigadde bya diteeka mu nkola. Era ne mbagamba ne muteekero lye naleeta erya green infrastructure ne mbagamba
nyina okulaba nga tusimba ekibira mu kibuga ntambudde ebibuga bingi ne Nairobi erina Karura Forest erina ne National Park erina Kampala teye ekibuga ekyaliwo tukisimba ekibira mu Kampala ettaka weriri nalwanaganye nabo ettaka bangambye eryalabise emiti wakati mu Kampala sebo ekibira ngenda kulembera mu Lubanga lwa Mindi World Bank musente yaziyaleseza Greater Kampala Metropolitan Area yataddemu sente ez'okusimba ekibira kibayita Lord Mayor's Forest mu kibuga Kampala ekyo kyekimu ku bimu ebigenda okumpa essanyu wano nga Lord Mayor's Forest esimbiddwa wano tulina species ez'emiti 328 kubanga twakola audit tulina ebinyonyi bimeka naye emiti 328 emiti egy'enjawulo gye bayita biodiversity. So enteekateeka eyo ogenda kugiraba ssebo nga nsimbye ekibira ekyo ate wumbawumba mu 2011 mwalina ekibiina oba mukago ogwa Ssuubi gwalimu abakulembeze bangi mwaliwo Oweekitiibwa Mpuuga, Bapeti Nambooze, Oweekitiibwa Sseggona, Muwanga Kivumbi banno mu kalulu akasoose okubaawo bangi abaloozi babasudde ku ttaka. Fact ndoza Nambooze eka honorable yasigadde waggulu. Kino tekikuleka mu kutya gwe yali ne banno nga bo bagudde ate nga naawe yolekera kalulu kubokuna. Ntokoleko ganti nga basuuliddwa ku ttaka. Nti abalonzi va ku balonzi genda ku soko tunulire n'ensonga ya Muwanga Kivumbi eyo soko givumirire okubanga basse abantu abawere 10 ewakaawe Muwanga Kivumbi memba wa Ssuubi anti era bendi abantu 10 amasasi ne gavuga noga nti abalonzi bamusudde ebbali okusinzira ku byalangiriddwa abakakiko k'ebyokwerinda kale naye tewali baddewo okutta abantu so kana akalulu akabaddemu okutta abantu siko jajingirako yes mugana nge yese mugiyo yavudde naga nti hanze banna bamuwangudde bampangudde era nzikiriza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsanda ne bamuwangudde Oweekitiibwa Sseggona n'asobola n'okusiibula n'abalala webale naye siko enkalulu ko jajingirako mu mbeera efaanana bwetyo kuba naffe kano ketugenda ku Lwokuna already reports zenfuna bye bateekateeka bagenda kola kino bagenda kukola kino bagenda kubba bagenda kola reports zennyina waliwo abeeko banye simanya meetings zitudde wano zirimu bano ba cartels weziti ezo cartels zenkubulira zitaddemu ensimbi ba mafia bataddemu ensimbi okulaba nti basigukulula lukwako embeera eyo si gyobalirako naye n'ekirala kyoteekeddwa okumanya nti olutabaalo olw'okulwanirira eggwanga lugenda mu maaso olira bano bolowooza nti tebaakomyewo mu bifo bakyalina omugaso munene nnyo mu ggwanga lyabwe bantu babeene ekisooka bakyalina okukolera okuweereza Obuganda naye n'eggwanga lyaffe eriri mu mankatabbu nnyo nga bw'okiwulira era bagenda kusigala nga basaabe ekitegeera ampuliriza katufune essimu ngaziizo ab'omupiira ne badaba batuuse wangi eso Oromoyo gwa gwantu senta gine mutandika sana katameze kula msentamu odimbeya nkula maseza odimbeya omaze mu kibuga emyaka 15 mu myaka ebyo 15 abakulembeze bonna nga gwe omulundi w'ekibuga batambula ne bagendako ebweru w'eggwanga nebapakira ku bantu baabwe ebintu nga okugeza emmotoka ebikola enguudo yadde zambiwude gwe mukapasiteyo nga lodimeeya ng'ogyeko ebintu bya tesisite genda gwalina emikwano ebweru kyebaleekasigayo bannakasosola okwandirira ku mmeeza omoyo gwa ggwanga teremba tuyanziza CBS wangi Daleka esebo weebala okweggwanga Uganda n'Obuganda esebo engeri yakyankaaga mpungaso olw'essomo gyenseeburidde dogi ensonga zitenyetenya bulungi nnyo naye kyokusinziira ebisanja byafuzeeko abadde afaanaaveeyo naye mbutuufu otuwulira ababeesimbyeko mbutuufu obuli omuntu gw'olondawo
yekyama zinene tuufusi yabadde ng'ameesingyeko ng'abisitede bulungi Lodi Mbeya nawe obadde osaanyuuteemu ku mutebi. Okay, songa etuuse wangi? Kulale kuweereza. Nawe okuliriza? Alongo nzemmani kantaddako ku mulukago kananga akabonero kange leediyo. Lodi Mbeya bambi. Adde okola mu ngero ng'alwaniridde banna Kampala. Kyangu kya kumusalira musango n'abe Kampala temusalira musango nosango ekisarata. Kale tuyanziza serious wangi? Tuwanira wamusizaako n'ekisoko. Nawe okuliriza? Erinnya yenze Kirimba Ntunda Mpuuta Kitemu. Lodi Mbeya mulamusizaako nnyo. Yeba ebyemidda kulya banna Kampala. Ekyamazi mu Lodi tibadde mbizira ku TV yange oluusi kulebyo. N'empulya ntaakira ku Kampala omubiri. Naye okutuuza naye nga binawulike n'akaguwa kawedde. Banne bonna ofunga baakubiddwa. Ekyo nange obuwuzi ekibuuzo mmanyi ng'akyakekule kimuteekabwa wabutaliikirivuwe. Kale tuyanziza kadde kadduka tugenda mu mupiira wangi? Alo kuweereza ssebo nekamba olukuti ateke bugulu busobola mmeka Esero. Lodi Mbeya salamu alaikum. Waalaikum salaam. Oli muntu wange era bannayuganda bonna kakusabira akalulu. Lodi Mbeya bakuwa akalulu. Wanze najja omabuze okuwagira dda ndiwe n'aleemwa bakuwa akalulu kwago. Wawanya abaana ba takisi, walanya abaana ba bodaboda, obadde obaana buli kimu entaloso, ate otwa twagala balansi, n'omuntu atapapa, owuza omusajja bwandonyola gundambe kawuliriza, ndonyola mukakkamu, tapapa, tabuguutana, takola ki, abannayuganda mwenna bannakibuga, nakwonna mwenna ababodaboda, abatakisi, abaaki, mujjukire olukwapo. Kale tuyanziza akadde kaffe kadduka kagwayo. Esimu sikyavuga message nyingi nalongo gayita Bukunda agamba nti bulizo mu Lodi nti emyaka 15 woba ogimazeeyo ng'okaaba lwaki tolekera banno abasobola. Emusikagere tekwatagana message ye agamba nti bali kuweereza namusiza omulodi nze mbuuza okuva lwe baaloza ku ssente za street parking kati tebakyafaayo nakulaba bizimbe bye bawadde pulaani nga kuliko parking. Okay. Mukwaya Doris yagambye nti obeera ludda wa oyagala Lukwago oyagala bamale ku muziika okakase nti babadde bamulwanyisa. Nagaye bali kuweereza Lukabo Edrisa Kinoni ne balizo Owekima Lodi Mbeya okubeera omusajja omuvumu. Onaga nti Mwami Lukwago kwatagana n'abali mu buyinza ku lw'obulungi bw'ekibuga. Nicholas Kuteesa omuyimbi Debbie aga nti alibumbejja mukono emyaka 15 Meya tusaba ddako ebbali tusobole okulaba ku mpeereza endala ofiisi ogiruddemu. Waliwo ne messages endala nazo kanzisomere eddala omulundi gumu. Nakiryo wa Evelyn agambye nti omulodi waali nnyo Kamadi ali mu wino agamba nti ku Lukwago kwe tutava tuli tuti Jebbi Enakasozi n'agamba nti nkuwagira naye ku luno mu bakansala olinamu b'osuubira okuyisaamu tebakujjaayo nga luli. Veronica Nalunga ali Buloba n'agamba tuwuliriza. Namubiri Remi ali UK n'agamba kwe tuli. Namali Haja Shaista naye akutumidde tukola nayo wano. Onaga nti mukulu mmeka kulamusizira namusiza ne Lodi Mbeya zembuzo okuva lebaloza. Okay, Kabale Michael yadaga nti sente za plan Kabale Michael social transporters. Kiseka kiki kye yakolawo katale ka Kiseka Haja Tisaka kankomewo tuwumbe tugende mu byemizanyo. Za edakiika ziweddeyo sigewa we bali kuweereza bubaka butuuse naye akwebaza buweereza. Omulodi edakiika tusigazza ntono biri munda yatusedda ne mu Nakakuuto tugenda mu mupiira. Ekigambo ekisamba eri banna Kampala okulonda kwa Lwakuna olwa Ssabbiiti eno. Obagamba ki? Abakubye amasimu mbeebaza n'ebirowoozo byebawadde. Meka singa obadde nga gwe returning officer
nsi ekituufu tewali tuyinza kufuna 10 ku 10 ndibakwatira mbaddemu abatampagira naye era wali mbaddeyo ndowooza kubya amasimu ne message nfunyeewo 7 ku 10 kati ekyo kikulaga ekyokulwokuna ndi omuloodi waali njagala okubeebaza ebirowoozo bimuwadde abawagidde ddala naye nga mpunzika kamusinza kale seremba Jimmy mukyala Sakka n'oyo mukwano gwe ntalo z'emwanyi nazimanyawo muke wa Kiseka obalekere n'ennaku zino babakubyeko ekibaati mugamba mukyala Sakka olaba ekibaati kye babakubyeko byenna bagamba temulwanagana ne bakayita omanyi mu butale mubeeramu entalo nti bakayita abalwanagana ne bakasolo baga temulwana bajja balisaako ekintu naye ng'ate akimanyi bulungi nze nanunula ekyapa kiwa Kiseko kijja kano mujenyi nenzija nenkibawaawo akimanyi bulungi ne baga temulwana bajja bayisaako ki bajja kubabbako kino kakati ebyo abimanyi bulungi Seremba Lukwago biki byosakidde bannakampuzi situma bintu nti kino kyange okujjako ekibiranja kukyetuuma ekyo kyo nkyogedde kye Road Mayors Forest naye ebirala byonna ambulance ezabulibwa nga nze nkulembeddemu enteekateeka ziriko KCCA naye wayagala nsigeko ekifaananyi kyange weziri then ebimotoka bya kasasiro twagulayo 10 ng'olutalo lwe nateekawo okuleeta ebimotoka 10 eri bitambula mu magombo kyabetinga osase kuva mu nsi z'ebweru mu bannamikago si gavumenti owuliriza bannayuganda balowooleza nnyo mu mbeera ey'okusaka njagala okutegeeza Lameka tukkirize omukulembeze n'obuvunaanyizibwa bwateekeddwa okuba nabwo obusookera ddala bwe kuba nti ensimbi zammwe zikoze eki abantu Uganda begimu embeera ya tokenism eno kuba luseke si kuba luseke azisaki tokenism omuntu nakwata n'abaganga buno buntu bagamba PDM nti watuwaddeyo kano tuwaddeyo kali naye nga bakubyeko ebisinga obungi bunene nayisa polisenti buli muluka kubeere n'ekimotoka kya kasasiro tulina emiruka 10 byebimotoka 10 tukisooka tugulayo 10 awo naye olutalo tebatandika okutukotogera bino ne bino kati okugamba nti no ngire bweti tokenism sijekerezaamu nkola bya muzinzi naye ate ebintu bikirangana njagala okusembayo kino mwaba 30% abatampagidde kuba nfunye 7 ku 10 30% mbadde mbagamba nti emyaka gino 15 ne era kino kyenjagala okusembayo nakyo nkirekere bannakampala nti Lukwago byenkulembeddemu n'olutabaalo lwenkulembeddemu bwe mulaba abeesimbyewo ani abagambye nti agenda nalwo mu maaso bonna bakkiriza nti Lukwago nkoze bulungi era singa nafudde bufi nga bwolaba abafiira mu ofiisi ansonyiwe Mukama muwe ekimuli eky'emirembe nga Ssejjirinya bwe yafa walaba nga buli omu ayaayaana ngenda kutwala mu maaso Ssejjirinya byabadde akola ngenda kutwala singa nafudde bufi nabana abanvuganya bali badwaga bannange Lukwago wakomye we tukola ki we tutandikira naye olw'okubanga leeni gye ndimu oba ekkubo lyenkutte balaba kazito kanene akokulwanyisa ba mafia accountability paka ebyo Lukwago yabisobola oba bya nema oba bya kino oba bya boda kaloza Lukwago bo bagala bakwateko ebinafunafu ekigambo ekisembayo mulodi tugenda mu mupiira eri bannakampala ebula eddakiika zino ssaawa 5 ebula ssaawa mu eddakiika 7 tukoma saa 6 mukaaga gwenyi olw'omukisa ogumpeereddwa ku ddoboozi lya beene lino gagatte njagala okubasaba n'obuwombeefu ku lunaku olwokuna Lukwago nze nga bwe yamugenda nyimiriddewo mu bubi sijalaga nti ne mbulungi mu bubi nammwe mu bugubi nammwe sebalidde mu lukwe mbabeeredde mwenkanya seegaggawazza siryakudde sirina kyenkwanyodde nti kikino nga nyimirirawo ku lwammwe ate ng'olutabaalo lwe tukyagenda nalwo lukyali luwanvu mbasaba n'obuwombeefu akalumuka muwe omuloodi wa Kampala nsobole okutambuza olutabaalo luno ebisigadde tujja kwogera Ssaabasajja Kabaka awangaale ampuliriza nange nkusibulidde wano ebadde ekkirizo bagana special nga tufundikira okuwenja akalulu ku local government omutindo gwa LC5 ne bameya b'ebibuga
Zekalule Lameka nkulekedde Munakakuuto ate n'omwana Steven Birimunda bajja bakutuseeko endiba bajja kujogera okusinziira ku bbonyezo okubisobya Katonda abeere namwe.